owa enforcement kyakutuusa nakyo mu kooti ya KCC kyekituufu. Okanya bagandi banesitundanga ku miyembe. Yo mulamuzi ayongera kuwandiika bakimanyi buli muzi wa misango yeegaana. Ono tatundanga miyembe. Kale genda ku limandi Luzira. Nze Luzira okugendayo ngenda kusabira abalwadde. Sigendangayo nti bansibye. Bwe nagenda nvumba mu ku Kanyama. Kwe kugenda mu KBC Kampala Boxing Club. Nga sigenzeeyo nti nfuuke mukozi wa ssente za Ebikonde. Nagendayo okwerwanako nga abantu bonna abali mu KCC aba enforcement bonna ba boxer. Kaseera ako bakulirwanga omusajja yali boxer w'amaanyi bamuyita Sirya Kibbe. Oba akyaliyo mulamu simanyi. Kaali kasajja kalungi Kasirya Kibbe. Yali ahedinga enforcement naye nga tatuyoolanga muyaye. Waliwo omuyaye yatuyoolanga gwe bayitanga Maasaana. Maasaana ye nga atusalako obusazi. Mugenda okutegeeranga ebintu babagudde mudda. Sirya Kibbe bw'aba akyali mulamu Mukama amutwera omukisa yasookanga n'ayitamu buyisi nga ye. Bw'ayitamu kitegeeza nti enforcement yazze dda. Muveewo oba musigale wa bw'abayitamu bw'agenda okugguka erudda lweri. Kati eno gye yatandikidde babatandise okuyoola. Tiyatusalako nga titutegedde. Naye Maasaana abantu abaana be bonna bayina kulokoka kuba ebikolimo byali bingi. Yatubonyaabonya nnyo oba akyaliyo oba yafa. Mukama amuyamba abe nga yafa nga alokose. N'abaana be beekutuleko ekintu ekyo. Abantu abo be mulaba wadde muba mwagala kutereeza kibuga banaku. Emiyembe gy'alina alina abaana baasomesa. Omwami yafa. Weewaawo waliwo abeerimbikamu ne bagamba tuli bannamwandu ng'alimba naye bannamwandu abaddala mwebali kati obalondamu otya. Bw'oba waŋŋambye okuwa amagezi ku kibuga mbagamba kubagamba nti kati muggyeewo ebintu. Toyina gw'oyinza kugamba n'agaana. Nino osanga nga bawalabanya omukazi bwe bulamu bwe abadde abwetise ku mutwe mu kibbo. Maasaana yatukola bubi nnyo alimba. Kubanga n'ebyamulemerangawo nga tagenda bitwala nga babisota nga babirinnya nabonaabona nnyo. Ngenda okuyingira mu KBC gye nsanga muganda wange oyo kasajja kakulu nnyako jangu bakulabe. Kati kakooki ka Ebikonde mu poliisi wali yali si kooki wali yali azannya buzannyi. Naye Mukama yanyama nenyingirayo nga nkola ssente so nga nsobola okumugulira obuugi n'antendeka. Ono bamuyita Kasole Ddaani. Natuuka mu KBC nga y'omu ku bazannyi abasinga obulungi. Akati ne mugamba nti ekindeese muno saagala kubeera mu KBC kugenda kuzannya bya ssente. Njagala kwerwanako singa olunaku lulikya. Ebintu byange ne biba nga tebimamatiza nti babikutte ne bangoberera nange nsobola okuzaayo eŋŋoomi. Kasole nga nkwata nga ntendeka nali kasajja kawanvuwanvu katono nanga nti ostepinga bulungi jabuzo nungi olina hayite nungi omuntu ojja kusobola omusiba tebajja kukuba nanteeka mu spiring tugenze katwe ludda wa White Nile nenkola ki no wangula nempangula olwo nendowooza nti nja kubeera boxer ne tugenda weewalala weogerere ne bankola ki ne bakuwangula tebampangula bwanguzi bankuba nnyo tebampangula bwanguzi ne neevuma Kasole ne muga nakugamba ebyandeeta nagwa ku kasajja nga kagumu ne ngamba naye wano era tewali ajja kunzijanjaba nga bankubi wano tekankuba nanyo neze namanya gwe sisobola weyankubako bwe kutaka ne babalemu onze ne bamona abambala 10 kubanga n'ebirabo byennyini bye twali tugoberera baali batuwa biki atwanga masowani
batuwange dazini z'amasowaani ne bakuwa esowaani ezaatika gobeda ze bakubira nempulira lifu ng'agamba bbiri ne neeyongera okweyalira tebajja kunkubira bwereere nga ntunula 3 ne bakwata kali akasajja ne bakeetoolooza ndi kawangudde konze kawangudde bira Mukama engalo ez'amaanyi mu linnya lya Yesu. Kasole Dani kati atendeka Uganda Police naye mu biseera ebyo teyali kooki yali muzanyi. Nagenda mu KBC kwe defendinga self defense kye nali mmaze okumastalinga obulungi kwe kubuuka omwala ogwo ne bw'ojjanga nzibiriza kasoba kani baabo esho eri kati obuzibu obwaliwo nti abagoba babokisa kati bwe namala okufuna amalala ga KBC nga bwe mbuuka omwala n'enzira eri sikyadduka nkulindira wano naawe bw'ojjira jangu oba onjagala nnyo jangu obulamu buva wala. Ojja kutereera kye ŋŋamba kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba otegere kye ŋŋamba. Olwaleero tolina linnya, tewali akumanyi, tewali akutegeera, tolina muganda wo mu kibuga, tolina mu mwannyoko, tolinayo taatawo, tewali akubira kasimu, n'ab'omukyalo baakwabiza olumbe. Lumu bagenda kutegeera nti waliwo azuukiza. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi mu linnya erya Yesu. Waliwo azuukiza. Nze yanzuukiza buzuukiza. Kitange n'emmange gye bali ne baganda bange ne bannyinaze ne baali bamanyi naffa dda. Taata ne maama okunnoonya balyoke bajje bandabe nga tulina TV ne radio. Ng'amannya ge gennyini ge yampa agawulira. Agane oyo tabanga ye mutabani waffe. Be bandekera bonna baafa dda bagwawo. Jjajja omukazi yafa dda, jjajja omusajja yafa dda. E Masaka gye nakulira twabaziika waliyo malaalo. Baali eyo ne bawulira. Nze bwe mba nkugamba nyina ebintu bingi kwensinziira okukakasa nti Mukama agenda kukukolera. Nkiddemu bwe mba nkugamba nyina ebintu bingi kwensinziira okukakasa nti Mukama agenda kukukolera. Mbikakasa omuntu atali kintu kyonna nga kojjange bwe yagambanga nti sirika omwana w'omukko talina kyagasa n'embwa zimusinga. Olumu neekukunikanga nange nenga n'embwa zinsinga. Embwa eba n'agyagala n'agiyita n'agiweeweeta n'agisiisiriza n'akola atya. Mbwaye zaakulira mu bulamu bwakumpa eweeta. Era bwe natuuka ku kibuga nga neewala nnyo okwenafuya nze ne bwe ndwala nsigala nkola paka lwempona. Oluusi mbeeraawo ne mpulira nga emimwa gibaluse kamwa konna mabwamere niwoma ndowooza wiiki 2 ng'eziise ndabekambadde n'omusujja. Kubanga nze saali nakyejo mu kibuga mu Kampala nakolanga n'abaana ng'enkuba emukuba n'emugwerako enkeera n'owulira nga agenze waabwe mu kyalo. Agenze maama amujjanjabeko enkuba yatukuba kati nze yankuba naye yali yankeera dda yali yantandikira mu ttale gye nalundiranga. Enkuba tendwaza. Abamu batulaba mu nkuba ye Kanani nga tuli muli. Enkuba terina kyeyimiriza mu bulamu bwange. Tenyimiriza kugenda kusaba, tenyimiriza kugenda kukola. Nali nagipulaningira dda. Naye 1992 ku KPC, which is Watoto Church now, gye nalokokera. Nalokoka tebagiyita Watoto, nalokoka bagiyita KPC. Waliwo omuzanyo nga baguyita Hell's Flame and Heaven's Gate. Kuyingira tiketi za bwereere ky'obola basaagalira ddala mulokole asasuza abantu nga bagenda mu kintu kirimu Yesu.
kubanga singa bali basasuza ne kubunaku bwe nali nyina ate nandisasudde ekyokuyingira mu muzannyo. Bwe tutegeka enkuŋŋaana manya za bwereere, bwe tuba n'okusaba bwe kutobe kubeera nange bwe ntobe najja mu Yesu. Ne ndokoka ne mpulira nga Mukama annyambuddeko ekintu Mukama kye yasooka okunnyambulako kwali kutya kufa, kubanga natyanga nnyo okufa. Naboolebwa nga ndi mulamu saali na feva, ate nesikoma ku kuboolebwa nga nengera okufa kwange. Omwana w'omuko tebamuziika ku kijja kubanga si wa famire. Omwana w'omuko bamuziika eyo ku lusalosalo. Laba bwe nziruka neva e Masaka gye nzaalibwa ne nnyingira mu Kampala. Kati kiri kye nali nti ekyokunziika ku nsalosalo, kati ate mu Kampala ne nti ekirala. Nategeera nti babakwata ne batwala ne baziika mbu mu kinnya kimu baziikanga omubongerako bwongezi erusaze, oba waliwo ewalala bwe nawuliranga lusaze, waliwo limbo endala. Neŋŋamba nzirusa okunziika ku nsalosalo. So era nga neefuba nnyo okulabika nga sigwa mitawaana, era tebakulimbanga, siri muntu wa kuzza misango.